ate buli lwazuukuka ng'etandise omuwabako awo wakati awo olaba n'obungi bw'amamotoka amapikipiki pedestrian n'obugaali naki so wagiriramu bw'ati aterere ng'oludde alina kyayingidde oba kisaalu oba muntu oba pikipiki oba ki tetulina mateeka gagamba nti baasi ebeeremu badriver babiri omu bw'akoowa bw'awulira nga akooye agambe munnaye nti jangu kwatemu wano kubanga bw'otunuulira accident ezize zibaawo yadde ku biroole osanga biroole ebyo omusajja n'akijja Tanzania Dar es Salaam ku pooti n'akivuga paka Uganda kilomita 160 nanyine bintu abyagala eri bamugamba komawo twale ne bino n'abanga mukoowu ebifinga biwaba n'osanga kyavudde ku luguudo ne kigwira oba bingi ebibaawo so facts z'oluguudo ezo oba ebibeera ku nguudo contribution yabyo nene kubanga tojja gamba nti motoka nkadde zokka motoka enkadde zibeera mu Kampala muno zitaxi zaffe oziraba ng'olabira ddala nti eri due for sigiri naye ekyali ku luguudo batetenkanya terina indicator terina brake lights ntera okwogera ne owekitiibwa omwogezi wa traffic Commander Kananula nemugamba nti please ekisooka abasino truck ebyo obwo buloole bwonna obutono license ezo baziwadde nnyo abaana abavubuka juzi nabadde mpita ku lwe Nansana ng'olaba oli owa sino truck ng'abulizayo n'akakipaka Uganda walaki wabula wano akutte wano ng'olabira ddala anywera ddala kaki buno obutono bwe buti so kiki ekiri awo nti they are too careless si batendeke bulungi ava mu bwa Tandboy n'atandika okuvuga emmotoka eri so ndowooza awo tugenze off our topic naye nga eri egwa mu kiri nti aba traffic baffe osanga emmotoka y'amanda oba emmotoka y'ente temulaga kifo amabega avuga speed abavuzi b'emmotoka z'ente wali obasinkanyeko effujjo lye bavugisa abayana tubayita abayana abo envuga yaabwe si nnungi erivumirira anti bavuga obubi buvunaanyizibwa bwa musirikale wa ku kkubo kubagamba nti you've been overspeeding olaba nga ddala akitegeeza n'atakkiriza yebimu afande enguzi mbitunuulira naye nga enguzi kyenagadde enkulage enguzi y'abasirikale abo kizibu nnyo okusanga abasirikale abo nga balina apartments kizibu nnyo okusinkana abasirikale abo nga balina arcade kizibu okusinkana abasirikale abo ng'alina ennyumba ey'ebisengaana amaka ag'ebisengaana kizibu so nze abo nga mu kyalo bwe twandiise pete seals by the way bannayuganda abamu bagamba nti abo be basibwa bali ababbi abanene tebasibwa ow'enkoko bamusiba ow'embuzi bamusiba naye bali abanene lwaki tebasiba so tutunuulira bali abatutte ensi yaffe n'osanga amasomero matono amalwaliro matono naga agaliwo nga gazimbibwa bubi ku nguzi simenti teyawera please enguudo nosanga oluguudo balukoze emyaka 3 lutandise okugwamu lwakaggwa so abo nzi betwandisoseyo kudiscussingako naye nga tetunatandika badiscussingako waliwo akantu kenjagala nzijeyo nti Honorable Nammere alina statement gyayise emabega awo nga awa comparison za region endala ne Buganda engeri bannabuganda sijagamba nti Abaganda naye ngamba bannabuganda kuba mu Buganda muno tulinamu Abalundi abafuuka Abaganda be basinze n'effujjo olw'okuba abaagala bajustifying citizenship yaabwe bo bafuuka Abaganda naye nga be bavuddemu okuvumanza Abaganda bemmanyi
tebalina mpisa zendaba kati mu nsi yaffe. So ntunuulira statement ya mukyala Nammere nti yali awa example nti ffe tulwanyisa bannaffe. Nammere byakola olwaleero ebyokulabisa ababbi bye bandibadde bateeka mu maaso okumwebaza okusinga omugamba bwe yavumye Abaganda. Kitegeera kubanga tulaba abanene abali mu system nabo nga balwanyisa Honorable Nammere, balwanyisa Honorable Balamu, naye Balamu ewaabwe tebagira ki, tebamuvuma, tebamuvumira, tebamusibaako misango. Juzi baaswadde ne bagamba yali essente z'emmwanyi z'abantu zavudde mu State House ne bagamba tubadde tetuzisasulanga. Balamu ye yazitutte, naye ababadde bamwakyuzinga tebaavuddeyo na kuapologizinga. Nina omulala gwe nalabye ku social media agamba nze ndi Munyarwanda anava Rwanda bajjajjaffe bakitaabwe bajja kati tuli Baganda toyina Nammere tayinza. Ekyo kyalabye kyasobola okutwala ennyo ku social media okusinga juzi mukyala Nammere kye yakola n'agaana omuntu gwe baali bakutte Honorable Kasolo ng'akuba mbu bamute ye n'agaana. Ekyo kitwala ndibadde tumuweerako credit nti yagaanye top pressure. Wembuuliza bwe babeera nga bakola emirimu gyabwe mu nkola bw'ekyo naye ng'ate n'abantu abali mu kapasite yeemu kati nga Minisita Kasolo asobola okukuba essimu n'agamba oyo bamute oyo bamukole bwe bati olaba nga sisitimu yaabwe mwe batambulira enaakola. Anti kyensaba President aveeyo, kyensaba General Muhoozi aveeyo bagambe no interference. Naffe bannayuganda tugatteko nti no interference. Kubanga you are a Honorable Kasolo elected enkya tojja kubaayo naye ensedde emabega. Nze I recommend nti Honorable Nammere ne munne bagende mu maaso bakwate ebyaddala bainvestigating ebyaddala babowe ebintu byabo ababba bikole omulimu ogusaana. Nali wano ne kugamba nti twetaaga amalwaliro g'abakyala. Tutandikire mu Kampala buli division yeetaaga eddwaliro nga Kiruddu. Mamino nti Kiruddu Kawempe eri abakyala. Tulyetaaga mu buli division ya Kampala. Twetaaga amalwaliro amanene. Kati mukyala Emagondi Namirimu, njagala otunule geography yaffe okuva ewammwe mu Kiganda. Ojje paka eno Kasanda gyekoma. Okwate Bukuya, okwate Kyamusisi, okwate Nalugi, ogende otuuke ku Hoima Road. Awo wonna President Museveni mukubira omulanga. Abantu abo batuyamba twalwanirayo batukweka batuwa emmere yaabwe bakola buli kimu. Teri ddwaliro lirungi linyinza kwebaza. Tulinayo Kawungeera. Tulinayo Kawungeera naye nalyo liri awo yegeyege. Ati gukyogera nkugambye eddwaliro lyensaba lyengamba nti lifaalo n'omuntu nga lirimu buli facility. Eryo lyoyogerako terina yadde sikaani. Bwekiri. Okitegeera? Sinawulira essomero oba amasomero mu kitundu ekyo kinene. Ne teri masomero malungi abaana baffe bugumiziddwa kimala nga regions endala. Teri yadde university naye nga twetaaga university mu region eyo. So mukyala Nammere ne Honorable Balamu omulimu gwe bakola tugwagala era mulungi era tusaba guveemu ebibala. Tuzimbe amasomero, tuzimbe amalwaliro, tuzimbe jimu z'abaana baffe abalina ebitone n'ebisaawo ebimala eby'omupiira nga tuproducinga. Tweyaza afade tugenda kuddira ogenda tubulira ebirumira byolabamu oba loopholes owe ne suggestions bwe tuba nga tunaafunamu. Mwami Mutyaba Kisitu Ibrahim Babangida. Ensonga eyo gw'ogiraba oti? Ensonga manyi buli omu ekintu akiraba bubwe. Kati nze nga Babangida ekintu kya Honorable Balamu ne Nammere nkakasa nti okusiba okukwata abo be balowooza nti balidde enguzi babasibe ekyo si kyekikulu.
ekikulu kuzze ezo zebakoze ki zebabba zidde mu ggwanika lyaki ly'eggwanga nga bamaze ofuna evidence. So eyo gye tubeera abantu babeera n'empalana ku bantu ajja kumukusongeramu ze lunaku lusooka oba oli yamumma bbalubwa oba yamukola ki agambe nti oyo talyanguza asula ntebe gwokeere ku makya omukwate. Naye singa mu mateeka bagenda mu mateeka ne bizuuka ng'omuntu oyo teyalya nguzi era teyabba olwedde omaze okoze kye bayita total humiliation ku muntu oyo aswadde. Kati nga bwe tulaba bano abasomesa engeri gye babakwata si babakwatira mu maaso g'abaana. Kati omusomesa oyo singa enkya lukya nti ate kye bamukwatira si kyali agenda kudda atya maaso g'abaana abo. Olwedde oba omuswazizza totale H6 oba ogisuddi. Naye ze nina okukkiriza nti singa bakwata kubanga erikubo lye bakutte nze ndiwagira olw'ensonga dungi ebbanga lyonna okuva 86 bukyajja mu buyinza wano. Ebintu ebirala byonna at least bibadde saamwawo. Naye omuntu atunda nakatiiwe, omuntu atunda entula ze mu Moviti, mwanyinaze atunda amatooke mu Moviti wali ne bamuggyako empooza n'egenda mu gavumenti. Ate omuntu najja omuntu omu n'olya yalidde ez'enguudo omuntu ki omuntu omu yalidde ez'eddwaliro omuntu ki Mwami Balamu Jona badde muwuliriza yagambye waliwo aba Moviti awo balina kampeni gye batandise okuzimba amayumba oba kusaidia gavumenti naye nga bagazimbisa ssente entono. Naye omuntu nojja n'obalira gavumenti nti ebibiina 5 bya buwumbi 2 kyokka ngo obuwumbi emiliyoni 7 zimala ebibiina bimeka 4 oba 5. Kati ssente ezo zibuliramu abo abasajja ne balya ssente enguudo nga nvundu eno wansi amalwaliro mavundu ye bamutwalira eri ripooti ne bamulaga nti His Excellency ebintu biki bitambula bulungi. Kati waba tulondedde ba minister aba bajja ku ground ba minister abo beetaaga ne ba scrutinizinga bulungi abantu abo ddala baalidde enguzi nga tebannabaswaza. Ogambye nti babajjayo ne babaswaliza mu maaso g'abaana baabwe. Enkola yandibadde etya? Enkola yandibadde nti yakusooka kuddako bbali. Nze nnyumirwa nnyo embasa erabidde mugenzi senga wange zaawedde Madiina twazanga emisango ewaka. Oba wazizza omusango ng'akuyita ng'akugamba Bulayimu jangu Babangida kino gwe wakikoze tinedda senga okakasa tiye katugende mu banno akulumiriza gye nga waali naye oba omanyi wakikoze tukimalire eno oleme kukola ki kuswala. Kati omuntu mujjeeyo eri omutuuze ewantu omugambe kusinzira ku evidence bweti wakola kino oweegaana tineegaana abakulumiriza weebali ng'era bajja kubeerawo maaso ku maaso bakole ki abantu abo balina amaka balina abakyala balina abaana. Kati kera kumakya n'omukwata abruptly yalidde kino ate enkeera lukyuke kubanga kyemmanyi gye bava abantu abo bafuna police bond Kushege. Kubanga olwedde kibaba bakoze ate bali ababawadde police bond kubanga president yatuuka n'agamba abantu ekikolwa ng'eki abamu tebetaaga police bond. Kakati nze minister wenja n'enkwata omuntu mba nakasimbula emmotoka n'empulira enkeera nti omuntu oyo yavuddeyo police bond emuweereddwa tebamugjeeko tebakonsefikati nze bye yabba okudda mu gavumenti kubaga koza noyanika mu kati kubanga ebanga showbiz otegeeza ki kwemulisa kubeera kugamba twagala basustaininge ku kintu nga ddala kinaavaamu ffe waffe ebulemeezi gyenva wewakamulanga omubisi amenvu agatannaba kujja nnyo gusobole okuvaamu naye gayitirira ffe nga balimi b'ennaanansi nti ekaatuuse oluusi gakolanga ki gwafanga. Tetwagala mabidde tetwagala mubisi guffe twagala tujjemu omubisi ogwa ddala batwagala nnyo batulage ku bibala nti bannaaye twakutte omusajja w'ejjindi ngabbye ssente bweziti era ssente ezo olunaku bwe ruti zigenda kudda mu banka yaki yeggwanga nange omuwi w'omusolo nange nziremu ku maanyi mmanyi kati tojja kuŋŋamba nti yes emmotoka ebikadde byo byonna nga Honorable Byamukama byayogedde kituufu kuba byo bituyitiriddeko ekyamazima naye ate waliwo enkadde ziri mu mbeera ennungi
wadde ng'ennamba nkadde naye nga ziri muki mu mbeera nnungi. Kati wogamba okugoba enkadde zonna which means ennamba ezo enkadde zonna ojja zigoba, naye nga ekyamazima ne we naagula empya ng'enguudo ziri loopholed zonna zijjudde ebinnya, otuuka e Kampala n'ogamba banaye ntuliddawo wano ndi Kabunyata oba ndi Kikyusa naye ng'oliwa senta ya Uganda. Kati baalisoose ne batereeza enguudo na ne bano bwe babakwasaganya mpola mpola. Yindako okukwata abali yake n'ababba ssente z'eggwanga basooke bakole ku nguudo. Otuba tuzze ku road transport. Anti wetuba tuzze no ku road transport nga minisita wagambye. Kubanga era byonna bitwaliramu ebyo. Benyini nyingi basooke baleko omusirikale alya enguzi ku mugoba wa taxi etissa akabindo basooke bakole enguudo. Ate omusirikale bamuwa training aba traffic nga kyajja ku luguudo kukwasisa mateeka. Tebamusuubira kumunyigira bbiri zina kubanze by the way olusi nalinyako taxi nga ngende waffe. Naye omusajja yagamba oyo wa bbiri. Oyo tasukka bbiri. Anagamba kondakita munyige bbiri tukole ki? Tugende. Naye ng'ebintu byatisse waggulu katanda biwula genda mu 1200. Namwe abasaabaze abali munda. Nga temumanyi obulamu buli mu matigga. Oba okimanyi nti muli munda era abantu guno mulanga abalaba Kingdom TV. Ti wobeera nga oli mu baasi oba motoka mwogeze eddoboozi limu. Omusajja lwaki abavuga naawete ekkoona mwena ne musirika. N'abasaabaze abamu bamanyi okwerera. Ate n'abamu emitso kiweddeyo. Ekyewunyisa n'abamu bamanyi okuwagira ddereeva. Abamu bamanyi n'omukaka okudduka endiibo. Gwagamba nti neyo tojja kweyongera eri guleyiyo. Balina n'eŋŋombo okulwa mu kkubo ndwe mulago. Kati abantu otuba tukyalina abantu ekikula ekyo abakyalina endowooza etyo nga tuli backwards. Ewaffe eyo mu byalo njagala okutegeeza kino si kibi naye kankyogere nti eyo wakyaliyo kugamba embeera y'abantu abamu bakyagenda ne ku makubo. Kibi nnyo katugendeko mu kuwummulamu katono tukomawo n'essaawa yaffe ey'okubiri tukyatunuulira nsonga ya kulwanyisa nguzi mu ngeri Honorable Balamba Lugahale, Minister Justin Nameere, Pierre Oyu nayo kati ebeegaseeko olwaliro nkugambye bali kyegeegwa batandise kye batuumye Pierre Oyu Balazars bagenda bakuba enkuŋŋaana mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okulaba obuweereza buyimiridde butya era n'ensonga y'enguzi oba enkozesa y'ensimbi y'omuwoomusolo eyimiridde etya. Kyali Munasingo Mary Namirimo tovaawo tukomawo. Kulikayo nnyo mu kuwummula mu ssaawa yaffe yakubiri ate era nga essaawa esembayo programu Kingdom Torch olunaku olwaleero tukuba torch mu ngeri enguzi gyerwanyisibwamu ensangi zino naddala nga kulwana kuno kukulembeddwamu Minisita Balamba Lugahale ne Honorable Justin Nameere bagenda batalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga balondoola okulaba engeri ensimbi ya gavumenti gyesaasaanyizibwamu n'obuweereza engeri gye butuukamu ku bantu. Twegattiddwako ssentebe w'ekisinde ki Yellow Checkers abalondoola manifesto ya President Museveni okulaba nga byataddemu babyasuubiza okukola mu kisanja ekyo biba bituukiriziddwa nga bikoleddwako bulungi. Omwami Ssekigudde Tona agenda kulamusaako ate n'oluvannyuma naye atubuulira engeri ye gy'alabamu ensonga. Ssebo tusanyusa okulaba. Nsanyuse nnyo mu lunaku olw'olwaleero. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Abezikiriza endala salaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala kusooka okwebaza omusumba waffe Pastor Kiganda mu lw'enteekateeka ennungi. Information eno osanga bannayuganda bandibadde tebagitegeera. Wano mu Kisenyi nkubiriza abantu bonna okuvaayo okuba nti basobola okusabira wano kuba wano waliwo ekyamagero kuba ndaba Namirimo ndabika gyolabikamu mpola tugende ndala nnyo ndaba ebitiibwa bikweyongerako bweyongezi. Amiina. Kitegeeza nti wano waliwo omukisa gwa Mukama Katonda. Nange nsaba musumba ssebo naye era naawe si bwe wali nga tonnatandika kujja wano. Nange nsaba musumba wawangudde akeero si kati oli ssebo ssentebe mulamba wa kyalo ate nga kya Mukama. Era nsaba omusumba ssebo Pastor Tom nfunireyo olunaku gijje nywemu naawe akacaayi. Oba Bishop Kiganda. Yes, Bishop Kiganda nsaba nfuna olunaku nywemu naye akacaayi nyogere sobole okufunako nange omukisa. Njagala kusooka okwebaza mwenna bannayuganda olw'emirimu gye mukola. Njagala kusooka okwebaza ate akalulu akawedde akajuzi ba chairman LC1 njozaayoza mwenna
abasobodde okuyitamu. Ate ne neebaza nga owekitiibwa Mr. Balamu olw'okuddamu district nalabye ze baakomeza we zigenda okuddamu akalulu akabwa LC1. Ekyo nno buweereza bulungi kubanga tekibaddeyo okuguli omulundi guli oba wabaddeyo obuvuyo oba tebubaddeyo nga balangirira nti tewali kikola kiddibwamu, naye okulaba nti essaawa zino nti waliwo ate abagenda okuba nga bagenda kuddamu. Ekyo nno kirungi nnyo. Amannya agange yenze Ssekigudde Ttone, Nansonal Chairman owa Yellow Checkers Ssabakonzi, ekibiina ekirondoola manifesto ya President Yoweri Kaguta Museveni. Njagala kusooka okwebaza ennyo mukama wange Edrick Lwabwogo mu lw'enteekateeka ennungi owamu ne Patience Lwabwogo nti bannayuganda ennaku z'omwezi nga 23 tuli maya okulaba nga tusabira owekitiibwa tulina emikolo gino giringa ebiri. Patience Lwabwogo agenda kubeera bishop omutikkira, tugenda kubeera ne Maama Janet kati simanyi nti Bobi Wine abanoopu oba kati kibalekawa mu information ze batambuza ez'obulimba, ate tugenda kubeera n'owekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni. Kale no tubasaba mwenna okulaba nti nga 23 olunaku olw'Essande tubeera nammwe mu bungi. Olinga ayogera ku 23 nti lwawala leero 22 olunaku lwanca. Lunaku lwanca. Era nkereyeemukko era nga gyeva mu lw'enteekateeka eyo okulaba nti tukunga abantu n'okulaba nti teekateeka ekifo okulaba nti abantu babeera bulungi okulya n'okunywa byonna weebiri. Ate tulinawo omukisa omulungi nti bannakyengerawo naawo nti muzeeyi bw'aba agenda kutuuka waliwo agenda okusooka okutuukira ate abuuzeeko ku bantu abannakyengera. Kino kitiibwa kya Mukama Katonda kubanga owekitiibwa President Museveni wonna wabeerawo kibayita okusomesa. So mujje tubayita mwenna mubeerewo mu bungi okulaba nti twaniriza maama waffe n'owekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni. Kale ku nsonga y'okuba nti Minisita Balamu ne Honorable Nameere batambula, gwe enkola gye bakolamu oyinza kugiweeyinga otya? Because twagala bakuba mu tooki tulabe enkola eno enaatuyambako ng'eggwanga okulwanyisa enguzi. Tulaba ne baminisita abalala abatandise okukola kyekimu n'abakulembeze abalala mu gavumenti abatandise okufuluma okukola kyekimu. Twalabako Honorable Anifa Kawooya kati naye alambula ku malwaliro, naye ate ne tujja tulabamu n'obukuubagano mu baminisita abamu nga bali ku ground naye nga waliwo bakulembeze bannaabwe abagezaako okukiraba obulala. Nja kuwa ekyokulabirako ekya Honorable Kasolo bwe yakuba essimu ng'ayagala okwogera ne Honorable Nameere babeeko be baali bakutte abateebwa. Mpozi n'ensonga y'okuba nti ddala enkola gye bakolamu yeeyo egwanidde gwe bw'oba otunuddemu. Batuuse ku masomero bayisa abakulu b'amasomero awo there and then kiggweera awo. Gwe biki by'olaba bw'oba nga oli wakubateeka ku lupimo olaba ng'eno enkola enaatuyambako okulaba nga enguzi emalirwawo ddala mu ggwanga oba byakiguumaaza? Mu bbanga eriyiseeko okukonyerako abakulembeze nalijjogerako nabo ne mbagamba nti NRM bwe tuba tugitunuulira essaawa zino nti ebisanja byonna ebize bibaawo babala emyaka 4 naye ffe katubala ekisanja kimu nti twakatandika ekisanja kimu era mutuna nti ekisanja kino kye tutandise ng'oggyeko 2 nti kino ate kigenda kubeeramu ebibala bingi. Naye ebibala lwaki nti tebigenda kuvaayo bulungi nti NRM tetuli unity, tetuli bumu, nti obumu essaawa zino nti Honorable Balamu kye bali mu kukola ne Honorable Justice Nameere nti ekyo kyalwawo dda kubanga ffe olaba twali twakitandikako nadda nga tuli bannakyewa. Naye kigenda kuleeta obuzibu nti buli muntu agenda kuvaayo kabampaane nga tebali ku kigendererwa wabula bali mu kulaga nti nange wendi nkola oba okulaga nti nange President wendi nkola ki nkola. Naye ng'ate twandibadde tugoberera pulogulaamu za gavumenti. Ekyo kikulu nnyo kubanga President bamala okulayira n'afulumya manifesto ye baana abagituukiriza kubanga olwaleero ffe tumenya President kubanga ku buli omulundi yatambula ng'alonda pulogulaamu za PDF, pulogulaamu za gavumenti. Ekitaaliwo kitegeeza nti abakulembeze kaabe toli minisita wadde oli mubaka wa Parliament wadde oli LC5 wadde oli kansala kikakatako okulondola pulogulaamu za gavumenti ne LC1 kubanga LC1 obuvunanyizibwa bwalina
mu byonna ebitandikibwako pulogulaamu za gavumenti bebatandikibwako okuzirondoola naye ekisse pulogulaamu za gavumenti zonna era zigenda okuba pulogulaamu eno Honorable Balamu gye baliko nnungi nnyo naye tegenda kuwangaala. Lwaki? Beekuba buli muntu alaga obuyinza. Saawa zino tetuli gulaga buyinza, tetuli mu kulwanira bifo. Twandibadde tukopa enkopa ya President Museveni mukama waffe. Singa abadde alwanira obuyinza kyandibadde nga ku saawa zino takyalina mukulembeze wa ggwanga. Naye okulwana gw'okulabidde waawo okugamba nti buli muntu essaawa zino bwe tutunuulira kubanga nalabye ekituufu akatambi ako nakalabako Honorable Kasolo nga bakuba essimu. Ekyo tekyali nkola, waliwo kye bayita Obasseruganda nti n'oba omuntu ng'olina ensobi gy'olina naye ate waliwo kye bayita okuddiramu kwe kutabagana. NRM wanaabawo ddi okutabagana. Kati bw'olaba nti Honorable ne Honorable, Minisita ne Minisita mwena mwekwata ebitogi, ffe nga ffe abali wansi ku ground tulina kukola ki? Ate ng'ekintu kye balimu kirungi. Okusaba kwo kuli ki? Okusaba kwange we kuli ba Honorable mwenna ekintu kino temulekera Honorable Minisita Balamu ne Madam Justice Namere mwenna kibakwatako okutandikira ku village level wadde oli LC1 tetukibalekera. Ekyokubiri nti kyensaba mu byonna okulondoola kuno nga kukyaliwo naye tulina abantu baffe abaakyuka ne baddamu NRM naye balekebwa mu bbanga. Tulina abantu baffe abannuupu nga baakyuka baddamu NRM naye nga baalaga kifaananyi nti tumaze okukyusa wano naye nga balekebwa mu bbanga. 231 tugenda kuba tuti. Kitegeeza nga Secretariat, era njagala kwebaza Secretary General w'ekibiina kye NRM okulaba nti agenda kutandika Buganda kutambula Buganda. Tukomyewo emitima egy'abantu abo okulaba nti tuzzaawo ekifaananyi kye NRM ekiggundivu naye NRM essaawa zino tuli mu buswavu. Tuswala nti ebisuubizo bingi n'ebikolebwa mu bakulembeze obitandikira ku Secretariat wawa naye tebiteekesebwa mu nkola. Ani alina obiteekesaamu? Abalina obiteekesebwamu be byakulembeze direct. Naye ng'ekiremesa obukulembeze mu byonna ebyo byonna kwekuba nkokola temuli bumu. Tetuli bumu. Afande, entambula eno abantu bano gye batambulamu gwe birumira ki by'olabamu oba loopholes ki z'olabamu z'ogamba singa batereezaamu wano buli kimu kijja kutambula bulungi? Tusooke tutunuulire entambula gye batambulamu nga ntandikira ku statement y'omwami ono nti baswazizza abantu abamu. Balamu ng'atandika almost ne munne naye nga tebalina General Isoke anti-corruption. Naye abantu bano nga batambula balina ba whistleblower abavaayo ne bagamba nti wano waliwo obuzibu. Abasomesa oba ba headmaster bagenda okutuuka mu ssomero nga balina lisiti nti abaana bali 5 naye nga physically tebawera yadde 2. Kati facilitation y'abaana abo yonna ebeene mu nsawo mwegenda. Yet balina ne ba godfather. Headmaster ono alina godfather oba commissioner mu ministry oba PS. Nze sinasanyuka nga tebannakwata ku ba PS mu ministries zonna nga tebannakwata ba commissioner. Investigation zitandikire wansi nti gwe ani gwokolera kyandiba nga kitambula nga tetunakimanyi. Sometimes tuyinza okulaba loophole naye nga system tetunagimanya. Wetuukira ogimanya nga bo balina enteekateeka gye bagitambuzaamu. So amalwaliro
babasanze abasawo temuli abalwadde bajeera bakaaba ng'ate one night nze ntera okutambula mu malwaliro muno sometimes walina okubeerawo abasawo abeera ku night throughout okitegeera kiringa bujaasi nti bwemba nadiployingiddwa wali okuvaawo olina okuba ne gwolekawo era ajja mu budde bwe twateeseteese ne mu poliisi nawa kujjako abatali mu field ya kukola misana nakiro abo kirala naye kaakati honalebo Namere ne honalebo Balamu bwe bajja ne basanga eddwaliro nga liri unattended to seriously kyekyabatutte balabe obuweereza bw'abalwadde baffe babufunye batambudde bagenda mu malwaliro bali ne minisita w'ebyobulamu Chris bali omunsi oba batambudde bokka kwe kusanga nga bakuubagana ate kati minisita bali omunsi yateyandibadde omukubo nga bamwetabizaamu talina kubeera omukubo kubanga administration etandikira ku PS okitegeera bw'anaagenda ne bali omunsi then bali omunsi ayinza okuba nga asindiseyo olwedde omuntu nti mbagambe tujja kitegeera ng'abanotifayinze ati kakati amanyi ensobize omanyi kati waliwo okwolesa weakness yo okitegeera n'akasimu ketwogerako akahonalebo Kasolo ne Balamu nti gwe baakwata tomanya kyekibatambuza paka mu sectors z'abali nga bali tebamanyiiko kwewala bali wansi wa doketi beba monitoring team bazi ministry ezo abanda nansonyiwa omusalamu akalimu manyi omusalamu mukyayogera nti ebintu saawa zino ebiri mu kukolebwa nga bw'olaba nti guli munnamawulire omanyi paati yo kati abantu bano balondeddwa kirungi pulezidenti obawa ebifo bino naye kye mu kukola basobodde okufunamu okusomesebwa balondola batya bw'ogenda mu eddwaliro biki ebyetaagisiddwa okubeera ku ddwaliro mulimu ebiteetaaga kusomesebwa ekyabasawo ku ddwaliro kimanyi obadde okimanyi nti balina gundi gye bateekawo ku ddwaliro egundi gy'oteekeddwa okulaba nti ogitambulirako n'omanya biki ebiri ku ddwaliro kakati minisita akwasaganya ebyamalwaliro singa batambula naye kitole nze kyeŋŋamba nti unity eyo gyeneetaaga kati afande yagamba nti oli ayinza okubaayo n'ebitatambula n'abatemyako njagala tukitwale bwe tuti nti okugjaho nga temugoberedde oyinza okuba sebo nga togoberera Balamu agenda okutuuka awantu ng'amanyi budget yagenda awo ng'amanyi awo he's not naive amanyi enkyo gye musanga naye minisita waki wa heads so ebintu bino baveere nga balina byonna nga tulina kyobalimba kyova nga abadde alumba oluguudo kati abatandise ozikola nga operation etandise tobalaba babikola nagadibe nga ye n'aleeta n'ebitali malamu n'ayiwawo okulwokubanga alina okubeera answerable. Minisita w'ebyenguudo abamuleseewa ffe twandisuubidde ttiimu ejjudde kati kyova olabanga amasomero otambula n'ow'ebyenjigiriza kyova olabanga naye bamusitudde kati ye ate okwenkanankana ne ministry ya health. Ministry ya health and education tuzibale nga zo ziri very sensitive n'ey'enguudo olaba ye yeesitukidde byabakama yeesitukidde ye yeerondolera kubanga yajja ng'alina enguudo ki ezayisibwa alina database ye. So kakati njagala tutunuulire nti Honorable Balamu bw'atuuka mu ddwaliro n'asanga tewaliwo musawo ayinza n'okukubira obukubizi PS n'agamba nti eddwaliro lino lirina basawo bameka. Watiifu nga yatambudde ne ttiimu eya ministry. Kati ekyo nayo neerabako anti kati ekyo leka erabire ku ki ne batabyekanga ndi nabo mawulire omanyi leka nkubulire ffe tuzze tuyomba bulijjo okiwulira tuzze tuyomba ku mikutu gino tetubaddeeko na puroguramu wano nga tuvumirira nzike nyini ne kati nva kuvumirira nti Kiruddu tamala Kiruddu ajjudde nnyo specialized hospital expensive
abantu bonna ensi yonna egambye amadagala malwaliro temuli sikaani tezikola okitegeera nagenda ekiruddu wano buli testi gye twalina okukola nga bakulagirira bukilinika obuli ebweru kitegeera ebiseera biri ebyemabega nga teri kyendaba mu ddwaliro nekikubira PS yatuuka n'atandika manyi anti kakati bitandise omukyukira kitegeera kubanga nze kyenkugamba nti nze ebimu mbikola bwannakyewa okiwulira naye nga olumu waliwo ozibu natuuka mu ddwaliro nesinkanayo nani ne Besigye Dr. Besigye yes ebiseera ebyo nga mulwadde nga londola of course bano obalaba ba opposition bagenda kunoonya faults bajje boogere mu public nga banoonya ki embeera y'obululu okuwangula akalulu so babeera banoonyereza era bebasinga okufulumira biki naye era nabo kibakakatako okulondoola ensimbi y'omulimu w'omusolo n'okuteeka abavunaanyizibwa ku nninga okukola ekituufu banyumirwa nnyo nga babikozesezza mu kuvumirira si mu kutereeza bagamba be balitereeza okitegeera weewali obuzibu naye nga nkukakasa mu ggwanga muno ekintu kyekitu kyabulamu gwe mwoyo gw'eggwanga kyova olaba nga gye bagambye genda ozimba eddwaliro simenti tawera kitegeeza butaagala ki ggwanga lyo tugenda kudda ne mwami Babangida agenda kuba naye atuwa final remarks ku nsonga eyo briefly tujja kuba tugendako ne mu masimu tujja kumaliriza nga buli omu awa ensonga ye oba ekirowoozo kye ku butya bwe tulina biki ebirina okukyusibwamu okulaba nga tukola bulungi bwansi mu ngeri egwanidde kyali munasingo Mary Namiri Mutovaawo kitundu ekisembayo ku ddakiika 4 tugenda kuba tujja gye muli mutubuulire ensonga mwe muziraba mutya mugenda kuba muyita ku namba z'amasimu producers tutereko ku screen bagenda kuba batubuulira biki ebirina okukolebwa bwe baba nga baminisita baffe bano abeewaddeyo okuba nti bamwoyo gwa ggwanga okulondoola n'okulaba biki ebituufu ebikolebwa ku ground. Honorable Balamba Lugahale, Honorable Justin Nameere beegatiddwako baminisita abalala nabo tubalaba baatandise okuvaayo mu offices bazze mu field okulondoola ate ne Piero Yu naye olwaleero esimbudde etandise batandikidde kyegeebwa kukuba nga nkuŋŋaana abatuze bababuulira ebitambula ebiri ku ground n'oluvannyuma nti bakola alipoota baziwe ministries ezivunaanyizibwa okulaba ng'obuweereza bulongooka. Producer ogenda tuterako ennamba z'amasimu. Mwami Babangida, ku nsonga eyo gwe ng'oggyeko kaliko ogambye nti baswazizza nnyo abakulu b'amasomero mu maaso g'abaana ne bakatagga nga tebannafuna na bujulizi bumala buluma abantu abo nti ddala balina emisango. Biki ebirala byolaba nti briefly kisinga banaakola ku kano ne bakalongoosaamu tugenda kweyagala. Emyaka gyonna kubanza okutandika otegeera obulungi mu myaka gya 96 otegeeramu ti ke kaseera President Museveni akimanye ti baminisita abangi tebakola ti baminisita osobola ofuna baminisita abatono abalinga Balamu ne Nameere nga batono balinga baminisita 18 eggwanga ne litereera era kyekiseera kino akakase nti nno abantu bonna bazaalonda ebbanga lyonna babadde bamulya bisiike tebatuuka ku bantu obona bonna obuvuyo buli eno mu bantu wabula kye neebuuza nti era ne pulezidenti gyali agenda kwebuuza minisitule endala zikola why bana ababiri lwaki ate bo amazzi bagasiikudde bajjeyo nakakyakyali eri eki bannansi kati buli omu agamba singa at least wadde oluusi babaleste banati banafuna evidence nesinga tufuna honorable abalinga ono abalinga bano babiri nga batutuukako oli wansi kuba kati bo bali mu local government ne balumba minister ya health eyakikyo bolaba n'ow'enguudo naye avuddeyo alage avuddeyo lwabano oba naye yalina okuvaayo toyinza kumanya naye nga naye musajja oyo abadde bamuyita bya mukama abadde quite better okusinza newali ng'akyali assistant minister ng'avaayo bambi avaayo naye kati ministry endala zonna baminisita balulidda wa
bakyali mbisiike kati bonna baagala essaawa eno Nammeere ne Balamu bababikke kuba kati obuuza kati oyinza n'obuuza abantu abakulu ti minisita wa gundi yaani ajja kugamba Balamu, minisita wa health yaani Balamu, minisita wa gundi yaani kati bamanyi ba Balamu olw'ensonga bakwata ku kino n'akwata ku kino n'akwata ku kino okwo si kuyingirira gitali gyabwe. That's contradiction. Tibagenda contradictinga. Mujana Mmere nkubuuza ekibuuzo. Bambi tombuuza. Dr. bali omunsi bagenda omubuusa okuva ekanungu omuleeta wano ekanungu tewaliyo ddwaliro lye bamugjamu. Otegeeza ki afande? Yakimanya nti wali tewabadde buweereza bw'ayagala. Mubali abamulonda yalwala ne bamubuusa ba helikopita bajje bataase obulamu. Yajjira na mu nnyonyi. Kati lwaki tajjukira ekyo n'amanya nti ne mu byalo abaanonda bo obulamu bwabwe bwali butya. Mungi nga tanatandika kuyomba asooka ajjukira ekyo. Kitegeera lwaki bababuusa ne babatwala e Nairobi. Kakati mwebyo byonna nti essaawa eno otuuka n'otwala nga waliwo ne mayina sajjala etasobola okukolebwa wadde ewaffe awo mayiro 3 ewaffe w'obulenzi kumpi tuli Kampala nga ne mayina sajjala tesobola kukolebwa mu gavumenti. Amakerenda gwomanyi okumira gundi bamuyita kotamu oli omukadde awunya gwomusujja mu bufunze ministries endala zisituke nazo buli omu akole kyayina bakole bano basobole okuddayo eno mu local government kubanga ate era nabo local government oluusi ate basuuliridde kuba ne bachairman bakyayomba bamu baba bikibi kati wadde babirongoosa naye bakakase nabo bafuna obudde obuconcentrating eno naye kati balaba nti ate eno ministry endala nvundu kyokka ate nga baminisita baalayira baluliddawa. Producer tulina abali ku masimu abatulaba mu kaseera kano muli bayonjo era nkakasa nti 70% woba omuyonjo endwadde weegobako nki mpitirivu. Nabwe ekyo kyali badde nti LC1 akulembera ku kyalo yabasooka n'okukwata mu kalakaasa okukunga abantu be bonna. Naye ate abantu bannayuganda naffe tukimanyi ti kino kitutte ebbanga lya mwezi kati it is order egenda oyinza n'oyita mu palamenti nga tteeka ti olw'omukaaga olusemba mu mwezi tulina okuyonja eggwanga lyaffe. Biki ebitatambula bulungi luli byandibadde bikolebwa ebitatambula bulungi olw'okuba nti ekintu bakireeta lwakuna ku lw'omukaaga ne bakikola ki ne bakireeta. Kati tuba twagala era essaawa ezo zennyini nnyini bannange oba kale n'abagala okuwasa abagenda ewala olwo olw'omukaaga mu lulekenga kubanga wemba ngenda Lwengo nga nva waffe w'obulenzi tojja kuŋŋamba nti nsimbula essaawa 4 kubanga okulungusa kugwa ssaawa 4. Nabwe kityo ebitagenda bulungi tewali mmotoka zitwala kasasiro abantu tewali gundi equipment si bantu ze bakozesa ne kuno constituent government ejaziga baagabako tegenda bigaba twabadde n'abakungu bana ba KCCA ne bagamba buli omu agenda kukozesa byakozesa buli omu ateeke kasasiro we mu kutiya nga bw'olina olweyo olwereewuwo luleete mwire ekitundu kati we naamuteeka mu kutiya mutwalewa buteeke mu kutiya olinde mmotoka tomuggyaawo awo nga tonalaba mmotoka kumuteeka ku makubo. Ninga yawuliddeko nti no akakutiya ka 10 wakiwuliddeko ekyo bekire akakutiya ka 10 waliwo omuntu 10 si kwolwo akwolwo kulongooseza wamu KCCA ya deployinze dda ne gavumenti yateeseteese emmotoka toteeka ku kkubo kubanga kasasirayo noona enguudo. Ali ewako wange mukole ntya mulongoose kuumirako awo bajja kuyitamu abakulembeze b'abeekyalo bakuyite nga bulijjo bwe bazze nga bayita emmotoka ezze muleete oweeyo olukumiro buli ka towaayo olukumi towaayo ono bulungi bwansi bagenda tuyita mu buyisi. Naye badde nsaba nti ffenna kitukwatirako wamu omuntu ne woba wakyawo omukulembeze nga abantu beboogera tebiriiko bya bufuzi bino bya bulamu. Kale afandi mu bigambo bitono ku nsonga ya exercise eno omwami oli bw'abadde atandika agambye nti okukiyingiza mu bakulembeze kyabadde kizibu okitegeera naye exercise eno tugifuule serious. Registration zidde ku byalo LC abeere n'abatuuze be bonna babakolera obutabo bwe buti buli omu abeere n'akatabo ke chairman wa signinga oba omukulembeze omulala wa signinga nti gwokoze. Yes kubanga abamu bajja kwekweka mu mayumba gaabwe baleme kukola
no chairman era abamulabye nti agamaka tegalongoosa muzeeyo ono kyayogedde anjukiza accountability chairman oyo mulaba abeera omu ku kyalo tajja kubeera wonna okitegeera naye wamukiikiridde mu kakiiko ke mu wingi gyamusindiseeko era sigini kyayijja kubemanyiddwa abantu bajja gaana okukola balemere mubikomera naddala abebikomera ku buli balemeramu okitegeera naye twagala wabeewo ekiseera accountability nti tewalongoosa waliwa olina okulaga nti iza nali mulwadde nali mu ddwaliro oba ndi mu 7 sidde oba ne bw'obeera mu 7 sidde nabo tujja banoonyeza bannayuganda balina empaka bwe tuba twagala okulongoosa bwe tuba twagala tulongoose ekibuga tutaase endwadde kubanga obulwadde obusinga mu malwaliro gaffe buva ku bukyafu okitegeera so kati tulina okubeera wabeerewo loloko mu katabo ko kekalaga nti oli mutuuze ate mujjumbize mu mirimu bwegitiri watiifu nga chairman atambudde n'ekitabo kya LC bwe bamaliriza ne bakuŋŋaana ne bayita gwe basoma yagenda ate kakati yakoze naye nga lwaki ebyalo ebimu binene nze awo mpabulamu abo ogenda kusiibulira ddala yes mpabulamu abo nze nsaba madamu Nabbanja atuwa emirimu bwe lutuuka olunaku nti kulongoosa kubanga nze wendi sigenda kukyayibwa abantu bakonkona mu mayumba gaabwe naye tumanye nti zooni eno nze njikulira abawa emirimu mwe baani abayero kyekazi bafande tubenga ti olunaku olwo nyumba ku nyumba kati awo muba muwambye obukulembeze bw'ebyalo ssebo nedandi kati obukulembeze bw'ekyalo chairman agenda kuwalanibwa wendeetedde akatabo siibulira ddala ssebo siibula ssebo njagala kusooka okwebaza mwenna ababaddeko ku Kingdom mwebale nnyo mwebalire ddala njagala kwebaza abantu bange mwenna abali wangaalira ekyotera naye tulina enteekateeka eno egenda kutandikira Kyengera okutandikira ku bakansala ba chairman NRM tugenda kuba n'olusirika mwezi ogw'omwenda ennaku z'omwezi nga 15 bateekeddwa kukola batya emirimu gyabwe kale so mwebale nnyo mwebalire ajja tusisinkane emaya President Museveni waali tweyanziza nnyo so mwami Babangida maama poza akatono nnyo nga ngenda nansibula kadde kale nze Kisitu Ibrahim Babangida omwana enzalo yekatikamu polopa ew'obulenzi era n'akaaka bulungi bwansi nti kitanga agiwa Lusimbi nga yeero si wanu twagogolanga enziza atagogolanga teri gakima paka wokola ki kati ye system gye balina okuzza muzeeyi gyayogeddeko balamusizza nnyo bannawo obulenzi tumirako manyinaze Kulusumu na Bukwasi aliyo mu Moviti balamusizza abakyala mu Moviti mwe balekola abomuwa obulenzi mu Kibwa mu Nansana balamusizzaako ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nze Kisitu Ibrahim Babangida bana insider mwena mbagala nnyo tweyanze mwami Tone Sebo badde nkwerabidde Tone musitone Sebo webale kuba kintu kimu bagambye mbu KCA yagambye mbu teri kuteeka kasasiro ku kkubo teri na kibagenda kuwa abantu naye baleme tulyasamanya at least batuwe gloves batuwe gloves tetujja kukwata mu bikyafu bye balemu okugogoledda omanye mulimu babuuziza bwe mba mugogolewa mu mukozesa ki nti mukozesa ebyo byennyini kuba tewali budget ebigoma byabwe bwemba ndi wange ntandikirawo from the word naye kaakati tetujja kujja bakolera mirimu gyamwe olwokubanga kino kyazzeewo kitegeera tuba tetulaba abantu baabwe nga beera ate bazza mu myala tuba tetubalaba totera balaba abo abeera enfuufu nga bagimalira nebaza obukulembeze bwa wano naddala omusumba omukulu oyo ayongere essaala ayongere naye okubuulirira engeri gyetusobola okwagala eggwanga lyaffe nsigadde ndi Lieutenant Retired Sserwadda Enoka ayagala emirembe mu ggwanga
era alirwanirira. Program Kingdom Torch bwete bwetambudde mwebale nnyo betwatandise nammwe abagezezaako kuba amasimu ebyuma byekyanzeemu nga bwe mumanyi twagala okubeetondera oluddako tujja kufuna omukisa katumale okutereezaamu mbadde munasingo Mary Namirimo tuddingana lunaku lujja kuba lwakutaano mu Program Kingdom Torch ku ssaawa emu akawungeezi paka ssaawa 2 Namirimo buli ziwera ssaawa 4 ez'akalasamayanzi olunaku olw'omukaaga tubeera wano tubeera Butoola mu Program Kingdom Torch tuba tukuggyako engalo nga zoolekedde essaawa 6 ez'ettuntu olwo ne tukwasa enteekateeka endala bannaffe ne basobola okuba nga bakwongerayo bingi nnyo ebibadde mu sabbiiti eno omusango gwa Dr. Besigye gugenda mu maaso n'okuwulirwa guwuliddwa sabbiiti eno wadde nga tabaddewo era nga tabadde mu mbeera nnungi. Alipoota ey'abasawo yayoleka nti mulwadde tasobola kwogera okuggyako okuwulira aba abiwulira naye ng'okwogera tasobola naye ekyo tekyalobedde mulamuzi kutwala musango mu maaso era waliwo omujulizi eyalabiddwako nga musajja muzungu eyawadde obujulizi n'agamba nti kituufu Dr. Besigye ono yalina olukwe olw'okukuba ennyonyi ya President Museveni okusobola okuba nga amusaanyaawo. Amawulire amalala ag'entiisa omukyala sayidi zeeyo eggaba yakkakkanye ku baana be baazaala n'abasalaasala n'abatirimbula okukkakkana nga babiri baluguzeemu obulamu. Poliisi ekyanoonyereza kibi nnyo kibi ddala kibi nnyo nnyini ddala. Awo nno we tusinziira okukubiriza abazadde nti ne bw'oba oyina obutakkaanya obwenkana butya kuba kigambibwa nti ono akajjabangu kwe kaavudde ku bbuba omwami we ateeberezebwa okuba nti yali yafunayo ekijuujulu ekyatabula omukyalo ono bambi gye byakkidde nga akkakkanye ku baana be bennyini be yazaala n'abatirimbula abalala banyiga biwundu lwa nsonga ya bujja kibi nnyo nnyini ddala. Amawulire amalala sabbiiti eno yennyini munnabitone Alex Mukulu mwagalamiriziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera era omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda yakulembeddemu bulungi okusabira omubiri gwe n'omwoyo gwe okusaba okuvannyuma mu kuziika kwe. Mukulikeeyo nnyo mwenna abasobodde okugenda okumuwerekerako twogera okusaasirako abafamire emikwano n'eggwanga okutwaliza awamu indasitule y'ebitone mwenna twongera okubasaasira ne tubagamba nti mugume Katonda yawa ate era yajjawo. Amawulire mayitirivu ddala bwe tugamba kuba nti tukugendera kulimu tusobola okusiibawo ate ne tusulawo mpozi ne lyesiyinza kwerabira lyeri abasawo abaana abakuguka mu busawo ba intern doctors okuba nga gavumenti yakkiriza okuddamu okubawanga ensako gye yalinga ebawa bagenda mu malwaliro eno okwongera okukuguka mu busawo okuyambako okusoma kale okukuguka ebintu bye basoma mu bibiina babikole practically. Gavumenti yabaterawo ka allowance kebadde ngebawo okubayambako okulaba nga babeera mu bulamu nga basobola okwetuusaako ebyetaago byabwe naye yali yasalawo gye buvuddeko ng'egamba akasente kano kaggyibwewo ng'omu ku kaweefube okukendeeza ensimbi eggwanga lyezisaasaanya naye ne bagamba mugunywanga ne guteeka tetugenda kusobola kugenda mu malwaliro okukola nga tuli mu mbeera bwetyo kijja kutuleetera obuzibu era abadde baagaana okugenda mu malwaliro bano aba intern nga bagamba tetujja kugendayo okutuusa nga gavumenti ekkiriza neddamu neebanga etuwa ensako. Gavumenti yapondoose kankozesa ekigambo ekyo ndowooza yawulirizza nesalawo akasente kano kabaddire era bagenda kubanga baweebwa ssente zaabwe nga baali bafacilitatingibwa emabega. Ekyo nakyo ggulire lya ssanyu nnyo nnyini ddala. Akakiiko k'ebyokulonda kayina ebyalo bye kaasazaamu okulonda kwe twalina gye buvuddeko okwaba LC Electoral Commission yavuddeyo ebyalo ebimu nekusazaamu okusinziira ku petitions abantu ze baatwalayo nga beemulugunya nti ate ono yafuna abantu abatono ye yalangirirwa ate emivuyo gyali mingi olw'ensonga ezitali zimu nga mwabo mwe mwali ne Kasaato wane waffe mu Kisenyi nabo bagenda kuba baddamu okulonda era mu bitundu ebyo okulayiza abasentebe abawano nettu kwayimiriziddwa okutuusa nga deeti y'okuddamu okulonda communicatingiddwa ne balonda abakulembeze mu butuufu
awo ne balyoka bakuba ebirayiro. Tugenda kuba tutambulira ddala olwaliro paka ssaawa 6 nga bwe nkugambye, naye ng'ensonga ze tugenda okusinga okusaako essira, tugenda kutunuulira ensonga y'okulwanyisa enguzi mu ggwanga nga tuyita mu nkola eya minisita wa local government ne munne Honorable Balamba Lugahale ne Honorable Nameere ey'okutambula ne batandulula ebigere okuva mu office bagendeko mu field oba ku ground okulaba engeri obuweereza gye butambulamu. Twagala okukubamu ttooki n'okukuteeka ku lupumyo tulabe nti enkola eno enaasobolera ddala okulwanyisa enguzi mu ggwanga lyaffe, eyinako ky'enaasobola okukola, kubanga pulezidenti azenga yeewera enfunda eziwera ku nsonga y'okulwanyisa enguzi, ng'agamba enguzi ezizza nnyo eggwanga emabega, abali b'enguzi batulemeseza okutuuka we twagala. Kati ku mulundi guno tugambe nti enkola minisita Balamu gye yaleese egenda tuyamba nnyo okubanga enguzi efuuka lufumo mu ggwanga lyaffe. Nalabyeko n'aba PLU, ekitebe kya PLU kino kisinde ekya Patriotic League of Uganda ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba CDF w'eggwanga. Secretary General w'ekisinde kino ne ttiimu yonna ya Secretariat olwaliro bali kyegeegwa balina enteekateeka gye baagala okutandikawo gye baayise Baraza PLU Barazas kugenda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne bakubayo enkuŋŋaana ne bawuliriza okuva mu batuuze ku nsonga y'obuweereza butwalibwa butya, enkola ya PDM mugiganyuddwamu, amalwaliro gayimiridde gatya, abantu basobole okuwaayo ebirowoozo byabwe oba n'obulumi bwabwe oba okusoomoozebwa. Abakulembeze bano bamalirize nga bakola alipoota nga bategeeza ministries ne institutions ezikwatibwako ensonga. Olunaku olwaleero ttiimu yonna eya PLU Secretariat bamwoyo gwa ggwanga abalala n'abakulembeze abalina interest bagenda kubeera kyegeegwa. Enteekateeka ya PLU Barazas gyetandikidde era gye bagenda okubeera, naye nga Secretary General w'ekisinde kino omukulu Fadil Twala agamba balina enteekateeka namutayiika okutalaaga eggwanga lyonna, ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okubituukamu nga batambula n'abakugu mu nsonga ez'enjawulo. Bwe ziba nguudo nga zalina okuba nga zikolebwa balina okuzirambula balabe embeera eyimiridde etya, bafune information entuufu okuviira ddala ku ground. Enkola eno teyawukana nnyo na ya Minisita Honorable Balamba Lugahale ne mukyala Justine Nameere ey'okuba nga batuuka mu institutions ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo okulaba entambuza y'emirimu mu institutions za gavumenti n'obuweereza obutuuka ku bantu. Buweereza kikola ki era kusoomozebwa ki abantu kwe balina, ensimbi za gavumenti zikozesebwa zitya n'ebirala ebigwa mu kkoweero. Twagala kwebuuza enkola eno bukyanga tukaaba nguzi na poor service delivery ku mulundi guno tufunye okuddibwamu ng'eggwanga eneebaako weetutuusa, tunaagezaako okulwanyisa enguzi, abalyake banaggwa mu ggwanga, tunaalabako ku buweereza nga bukyuka, ekikolebwa kye kituufu oba wandibaddewo enkola endala. Waliwo abeemulugunya nga bagamba nti n'enkola tegenda kuyamba, byo byonna tebijja kuyamba. Ekyandibadde kikolebwa ekituufu ye Ministry ya Local Government okukwatagana n'abakulembeze okuva ku mutendera gwa LCs paka waggulu, buli omu abeere ng'akola ky'ateekeddwa okukola. They have to report to the ministers. Waliwo abalina endowooza bw'ekyo, byonna tugenda kuba tubiraba bwe tunaaviira wano. Tujja kuba tutegedde ekituufu, tugenda kuba torch mu nkola eyo. Ensonga endala gye tugenda okutunulako briefly, bulungi bwansi ow'eggwanga oba National Cleaning Day naye asembedde era leero olunaku lwa 6/22 naye olw'omukaaga olujja olwa sabbiiti ejja zigenda kubeera 29 omwezi guno ogw'omunaana lwe tuddamu okulongoosa eggwanga lyaffe. Twagala okwebuuza biki ebirumira bye mwalaba mu kulongoosa okwaggwa era mubadde musaba oba mmwe nga bwe mulaba okusobola okuba ne bulungi bwansi omutuufu oyo yennyini agwanidde ku mulundi guno ogwokubiri. Kiki ekirina okukolebwa, biki ebirina okusibwako essira, birungi ki ebiri mu nsonga eno, era tukoze tutya okulaba nga buli munnayuganda yenyigira mu nsonga y'okulongoosa eggwanga lye, ekyoleka okuba nti oyina obwamwoyo gwa ggwanga. Tuyina Lieutenant Retired Eno Kaserwadda Munansiko, tugenda kuba tutambula naye. Waliwo n'omwami omulala gwe tusuubira ali mu kkubo naye saagala mwatuukiriza, ayinza okuba nga akereyemu ye anaatubuulira ebimukereyeza, naye nga tugenda kuba tutambula bwe tutyo. Kasooke
munasiko atulamuseeko ate n'oluvannyuma tutandikira awo afande tusanyusa okulaba. Nsanyusa kusanga ndi munyiikaavu bwe mpulidde nti omukyala yasse abaana be. Siriyasire simanyi ne bw'obeera wabbo bw'otya obanga agamba nti abaana bano be bakwanira kitaabwe abakazi. Obanga agamba beekobaana naye. Beekobaana n'abaana. Anti bw'obanga agambye. Bwendaba. Kubanga siriyasire abaana initially nze mmanyi nti abaana baba mukazi. Baba bafenna. Naye wulira tuve ku larger percentage. Bwe tujja tugoberera osanga ng'omwana azaalibwa ne 60% of the mother's intelligence. Omwana bwe bakula kitaawe yaweerera yapangisa ennyumba biki ebiseera bisinga bwe tumanyi kujjako nti ab'ennaku zino abasajja baffe bagenze bajeewuuka n'ava ku buvunaanyizibwa n'akola bibye. Naye neebuuza oba ndaba ng'abaana bwe bakula ne bwe bajja awaka nga bamaze okusoma bwe bawa taata emitwalo 5 maama bamuwa 5 ate maama n'asigala ng'ayagala n'etaano gino gye yalabye nga bawa kitaawe. Kitaawe naye agimogoleko ez'omunnyo. Kyova olabanga abasajja basinga batuuse mu myaka gyabwe. Yes, nkirabye. Bw'osanga taata yategeera assignment n'akola kyateekeddwa okukola mu butuufu bwakyo. Bangi abaakola assignment zaabwe. And this is what they did. Nebaza Mukama nti ntambudde nnyo. So naye osanga nga in most areas osanga nga abaana bafa nnyo ku nnyabwe kubanga gwe bakula naye. Yakulira mu bulamu bwabwe. Yabeera waka nabo gwe bayonka. Bakulira mu lubuto lwe. Kaakati omusajja olw'okubeera nga akeera kupatikana kuyiiya ku school fees ne school fees wazifunidde aziwa mukyala genda osasule babuuza omwana ku ssomero ndi tugenda kugoba mugambe mami gwe batera okulaba kubanga kitaabwe tajja kkeera agende ku mulimu ate agende n'okusasula school fees yeesiga munne. Kati simanyi mukazi oyo ndowooza butuufu tuddeyo mu nnono zaffe ndowooza yabaddeko ebitambo. Yabaddeko ekitali kituufu. Ekitali kituufu sitaani ezaamulinye oba zaavuddewo abajja baabo bayogerako baki naye nga omulundi gwakubiri nga nkiwulira waliwo ne mukwano gwange akola mu revenue sijja mwatuukiriza manya naye omukazi yeyo kyabaana be n'abatta naye omusibe luzira naye bwe bamuta naye waali tali steady. Buba naye lyali buba. Nebbuba lyaki erikuttisa abaana bo? Nti naye lyali buba. Bwagamba. Kati n'abasajja mwetereeze. Okwetereeza sometimes mukwano leka nkubuulire kino. Ogenda n'ogenda ne bw'oba tomugambyeko n'ojja ku TV wano. Ogenda kuwolereza. Nyinza anti nkubuulire from my experience. Nyinza okujja wano. Nga mwampise ku programu y'olweggulo. Nentuusa ssaawa 4 nga sinatuuka waka. Ntuuka waka nga omumaguli mu nnyinda. Anti bw'oba onookerewa kubayo essimu. Ati kakati sometimes mugambe enkere y'emu nnyinza tolina obeerawo nga tolina airtime gwe ng'omukazi. Kisoboka ne kati balamuseeka afande. So kannamusa abateze ku mukutu guno mukola kyamaanyi. Neebaza okubanga mutuuka obudde buno ne mutuula mubeeko bye muyiga ku nsi yammwe ate nammwe abazza ne mutukubira amasimu nammwe mbebaza kyemukola kya ttendo. Neebaza administration ya Kingdom Media Hall wano. Kingdom Media. Kingdom Media ne yonna ne n'abaliwo emyoyo n'abeera n'abakola ki administration ne staff mbebaza okubanga mwateekawo omukutu guno okulaba nga tucommunicatinga ku bantu baffe tusobole okutambuza eggwanga lyaffe mu mirembe. Kyetusinga okwetaaga mirembe. Bino ebirala buli omu akolanga bwe baamukuza oba ng'omwoyo gwe bwe gusalawo nti kyalana mirimu munasingo bw'atunuulira nti yakyadde ewaabwe
esinga okukyalira bazadde be n'agenda nga ali mu taxi ate n'alaba munne gwakola naye nga yagenda yeevuga ng'atandika okubeera corrupt asobola okulaba nga naye asisinkana akavalinga oli kyakola. So mbebaza mwenna abatakayo omwoyo okuba nga mwena kyemuyiga mu ngeri gyetusobola okuzimba eggwanga. Naawe nkwebaza okundowoozaako n'ompita n'ogamba nzije ngatte ku ggwanga lyange. Erinnya bagambe baddiremu erinnya Lieutenant Retired Serwada Enoka, ate nga ndi chairman w'abogerezi ba NRM government n'ekibiina mu ggwanga. Okay, abatulaba tugenda kuwumulamu katono tukomewo n'ekitundu ekyokubiri program Kingdom Torch bwete wetugenda okuba nga tutambula. Twagala kutunuulira nsonga ya kulwanyisa nguzi mu ggwanga. President yalayira n'agamba kino ekisanja, no more corruption, no more sleep. Tulabyeko ku baminisita ng'oggyeko Minisita Balamu ne Honorable Justin Nameere n'abalala tubalabye nga bagenze baseesetuka okuva mu offices okugenda ku ground balabe ekituufu ekigenda mu maaso kiki. Twalabako Honorable Anifa Kawooya n'abalala minisita b'enguudo bazze batambula kati bavuddeyo ma ofiisi. Oba oli awo eggwanga lyandibaamu n'essuubi nti obuweereza bunaakyukamu empeereza n'erongooka. Nze Munnasingo Mary Namirimo tuwumulamu katono nnyo tukole ku nsimbi z'abakama baffe tukomewo n'ekitundu ekyokubiri eky'essaawa yaffe.